Kalooli Lwanga y'omu ku bajulizi abakatuliki 22 abattibwa mu mwaka gwaliko mu 1886. Kalooli Lwanga yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi lumu Gatonnya mu mwaka gwa 1860. Ono yali Munnayuganda era Omuganda eyeddira engabi. Kalooli Lwanga yazaalibwa ku kyalo Birinzi mu Buddu. Omwami Mabingo eyali omukomazi w'embugo Kayingo n'omukyala Gwokiya eyali yeddira akasimba. Kalooli Lwanga mu kikula yali musajja mweru ddala, omuwaggoofu ow'ekiwago, alina amaanyi era nga yali mumegganyi mu muzannyo gw'ekigwo. Ebyafaayo bimwogerako nti yali mukulembeze mulungi, naddala mu kulera banne bwe baali bagabana eddiini y'Ekikatuliki, so nga n'Abakristaayo yali abafaako bya nsusso. Okuyigganyizibwa kwe kwatandika mu biseera nga Ssekabaka Mwanga II alagidde basanja g'Abaminsani Abakristaayo omwali ne Bishop James Hannington eyali akulira Abakristaayo mu biseera ebyo. Mu kiseera ekyo, Joseph Mukasa Balikuddembe Omukatuliki ye yali omuweereza mu kkooti ya Mwanga II. Kigambibwa nti yeŋŋanga Ssekabaka Mwanga ku nsonga z'okutta abaweereza b'Omukama, era kigambibwa nti yagezaako n'okumubuulirira akyuse mu nneeyisa ye. Kino kyanyiiza Ssekabaka Mwanga II n'atemako Balikuddembe omutwe, olwo n'alagira Kalooli Lwanga atwale ekifo kya Balikuddembe ng'omuweereza wa Kabaka akulira banne mu lubiri, n'oluvannyuma amuyambeko mu kkooti eya Mwanga II ng'eno Peerage Road okuva mu kibiina eky'Abaminsani ekya White Fathers gye yamusanga okumubatiza wamu ne banne abalala mu mwaka gwa 1885. Ng'ennaku z'omwezi 25 Meeyi wa 1886 Ssekabaka Mwanga II yayita olukiiko olwatuula e Munyonyo era ng'eno gye yasinziira n'alagira abaweereza b'Obwakabaka 2 battibwe. Kino kyatiisa Kalooli Lwanga ne baweereza banne abawerako, era enkeera Lwanga n'abatiza banne 2. Mu kiro ky'okwolwo Ssekabaka Mwanga yabakuŋŋaanya bonna ng'ayagala beegaana eddiini ne Kristo, wabula nga bali wamu bonna kyabakaluubirira okwegaana Omukama ne banywerera ku mazima, ekintu ekyajja Ssekabaka Mwanga mu mbeera, era n'alagira battibwe, nga kino kyalina kukolebwa nga babawalaawala okutuuka ku kifo we baalina okuttirwa. Era wano abajulizi okuli Potiano Ngondwe, Atanasio Bazekketta ne Gonzaga Gonza bo lwe battibwa. Ye Kalooli Lwanga mu kumubonereza olw'okuwaganyala n'okujeemera Kabaka baamwawula ku balala, nga kino kyakolebwa Ssenkoole eyali omuyambi wa Mukaajanga, bw'atyo n'ayokyebwa mu muliro oguteta okuva ku bigere okutuuka ku mutwe e Namugongo Busaale. Okwokyebwa kwa Lwanga kwaliwo ng'ennaku z'omwezi 3 June mu mwaka gwa 1886 ku myaka 25 egy'obukulu, nga yafiira mu bulumi, anti yali ayokyebwa mpolampola ddala ng'omuliro gwalwawo nnyo okuzikira. Kyokka ekyewuunyisa kigambibwa nti yafa asabira Ssekabaka Mwanga wamu n'abo ababayigganya okukyuka bamanye Omukama. Kalooli Lwanga yabbulwamu abakkiriza abamukkiririzaamu nga baakula n'ekibiina eky'eddiini ne bakituuma Bannakalooli Brothers mu mwaka gwa 1927, nga kino kiri mu basajja beereere era nga balafuuba n'okulaba nga baweerera abavubuka abasoomoozebwa n'ebisale by'essomero. So nga mu Amerika, Lwanga yabbulwamu ekigo ekiyitibwa Charles Lwanga Parish, nga kino kikiikirira Abamerika abaddugavu bayite African American, nga kiri munda mu kibuga Detroit. Kalooli Lwanga ye muyima w'abavubuka Abafirika mu Bakatoliki.